Yoweri Kaguta Museveni yateekawo ab'ebyokwerinda abamu okuva emikutu gy'amawulire gya Nation Media Group okuli NTV, Spark TV, Daily Monitor, KFM ne Dembe FM lujamamulwa ku mpewo ku lunaku lwa Sunday. Gavumenti ebadde tevangayo mu butongole kutangaza ku nsonga eno newankubadde ng'omuduumizi w'eggye ly'eggwanga General Muhoozi Kainerugaba ng'asinziira ku mukutu gwo gwa X yali ataddeyo obubaka obulaga nti yali alagidde kino kikolebwa oluvannyuma lw'okukkirizibwa omukulembeze w'eggwanga gwe yayita muzeeyi. Kati olwaliro gavumenti ng'eyita mu minisita w'ensonga z'amawulire n'okulungamya eggwanga Justin Kasule Lumumba evuddeyo n'etangaaza ku nsonga eno. Mujjukira nga 28 omwezi guno gwe tulimu omwaka guno gwennyini ekitongole kye bayita Nation Media Group kyaggalibwa abakulira eby'okwerinda naye ng'eyabagamba bagende bakikoleye President wa Uganda His Excellency Yoweri Kaguta Museveni ne baggala Nation Media Group omwe mwe muli NTV, Monitor, Dembe FM, KFM ne TV endala. Lumumba abadde ku ssengejjero lya gavumenti mu Kampala ategeezezza nti omukulembeze w'eggwanga yennyini ye yawa ekiragiro ekimaamulako emikutu gino ku mpewo era nti y'omu n'alagira ab'ebyokwerinda okuli amagye ne poliisi okwaza ebitebe by'emikutu gino. Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni yateekawo ab'ebyokwerinda abamu nga b'amagye betwaliisa abava mu UPDF, abapoliisi abakulirwa CID ekitongole ekibuuliriza era n'ab'ebyokwerinda abalala n'abakenkufu ku nsonga eno. So mukakkane nga bannayuganda kubanga bwe banaamala bagenda kubuulira biki ebivuddemu na biki ebigenda okukolerwa. Maybe n'ebimu bijja kubanga biyinza n'okutegeeza okukyusa ku nkola yaffe either nga gavumenti oba nga mu kitongole ky'amawulire. Ono kyokka agamba nti babadde tebannafuna alipoota ku byakava mu kunoonyereza okugenda mu maaso ng'era eno bw'inaaba ewedde agamba nti yakwanjulwa eri omukulembeze w'eggwanga n'eri minisitule y'ebyamawulire n'oluvannyuma eggwanga litegeezebwe. Pulezidenti Museveni yabawa obuvunaanyizibwa obwo era Pulezidenti Museveni n'abagamba bakole bwe banaaba bamaze ekikwekweto ekyo tulyoke tubuulire bannayuganda ebivuddemu. So bwebaayo eri omuntu yenna alowooza nti kino kyekyali badde kibeerawo alinde obudde bujja kutuuka tuveeyo tubabuulire. Banaaba waliwo ebikyuse mu nkola era nabyo tujja bibabuulira. Bwe banabaawo obwetaavu oba okukyusa mu tteeka era nabyo tujja bibabuulira. So tewabaayo omuntu avaayo kujja kweteeka mu kukola mulimo gw'ebyokwerinda be bawadde obuvunaanyizibwa okuvaayo najja n'agamba nti ayagala kusuna kaasune nedda kubanga bwe banaamala ripooti bagenda gikwasa omukulu w'eggwanga Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni yabawa obuvunaanyizibwa. Bwe banaaba bamaze naffe omukulu w'eggwanga naffe nga minisitule atubuulire kyekyokola. So bweba yagamba nti ate kino nakiri alimba. Pulezidenti Museveni tannavaayo kwogamba nti oba kino alinda bali nga bamaliriza omulimu gwabwe. Ababadde beewuunya eky'okuggalibwawo kw'emikutu gino Lumumba abaanukudde nakubajjukiza nga guno bwe gutali mulundi gusooka gavumenti okuggala emikutu gy'amawulire singa ebaako n'okunoonyereza kweyagala okukola. Mujjukire nti si lwe lusoose gavumenti yaffe okuba nti evaayo n'ekola ekyakoleddwa ku Nation Media Group. Tulina radio, TVs oba empapula ez'amawulire ezizze nga nozo zifuna nga ziyita mu mbeera eno naye era bavaayo ne tutuula ne bakkaanya ne baba nti badda ku mpewo ne baweereza. So na kino tukitwale nga kiri bwe kibadde ekibeera naye tusaba abo be baateekawo abakungu ab'ebyokwerinda n'abakungu ku nsonga zino abali mu kikwekweto kino omulimu bagukole mangu batubuulire ebivaamu emirimu gisigale nga gigenda mu maaso nga muweereza abantu. Kale byebyo nno